Mu kiro ekikeeseza olwaleero Abazigu basazeeko amakubo okuli erya Buloba Kiweesa eriva e Buloba okudda e Nabukalo Lukwanga mu mugga Nakiduduma n'eriva e Buloba okudda e Nsangi mu mugga Mayanja. Bano bakubye amasasi mu batuuze n'okubakalakata emiggo olwo ne babanyagulula nga badduukirize be babayambye okubatwala mu malwaliro ng'embeera mbi. Waliwo akabbala we baasoose awo ne banyagawo be banyaze we baavudde awo ne bagenda ku nnyumba awo nawo ne banyagawo omuvubuka ne bamubaka essimu n'ebintu ebirala. Abasajja babadde mu kitoogo wakati naye nga tewakyayitika embeera nga mbi era kyazzeemu kuwulira byasi. Abatuuze batulambuzza ebifo Abazigu bano mwe bagumbye era nga mu mugga Nakiduduma bwe basinze okubbira n'okukubira abantu. Anti ababbi bano tebava wala nnyo ba mu kitundu kyaffe muno bwe baavudde muno ate ne bakwata wali ssaawa 9 ez'ekiro mu kitoogo kiri ekikirira Ensangi. Balabudde bannaabwe okwewala okuyita mu makubo agayita mu bitoogo mu budde obw'ekiro. Ebyokwerinda byo nga byo bikyetaaga mu kitundu kino kuba abantu buli dakiika 10 beeyongera okukula, abantu beeyongera okuyingira, naye ate bo abavudde mu bitundu gye bavudde n'emize gyabwe nagyo gimaze okwesoseka ekitundu kino. Berene Stud amyuka omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano CP Paul Nkole, RPC wa Kampala North SCP Tushime Gerard, akulira ebikwekweto mu Kampala n'emirirwano SP Gobolo Julius n'abalalira ne basinkana abatuuze. Batuuzizza olukuŋŋaana ku ssomero lya Kiweesa ng'abatuuze okuli eri Yankuliko Mukiza batotodde engeri Abazigu gye babakubye emiggo n'okubanyagolola. Nangamba leeta byoyina ne bagamba leeta essimu ne baginzijjako mu nsawo ne banjamu ne5,000 ne bazitwala ne bankubira ddala emiggo wano. Ne banja kuleka essimu ssaawa 9 waliwo abantu abaninaanye ngawo n'abapikipiki naye najja ne ngamba wa piki yali aninaanye tugobe omusajja. Okusinziira ku batuuze Abazigu bano batutte obudde obuwera era nti n'abayizi ababadde bava okulambula tebabataliza era nga bagamba nti emmotoka za poliisi ennawonyi balabanga ezitabayamba. Baasi ezabadde zireeta abaana b'amasomero okubazza ku masomero gye babeera zayimiriziddwa. Ne mbaako ne bannange bennabadde nabo ne bagamba jjaamu ngaali awo mungi. Omukyava ngamba wayinza okuwa babbi konze tekisoboka tebayinza teega baana b'amasomero kubanga mulimu abantu ababadde bava okukola ne basimbye olinga abasirikale ab'ekitundu. CP Nkole agamba nti obudde bw'ababbi buno buweddeko kubanga mu kiro babadde babakutte wakati mu kuwanyisiganya amasasi nga kati yenna anaakwatibwa wa kukubibwa ku nnyama. Ennaku z'omubbi zibaki sibambale era bwe banagezaako kweyongera okukola ebintu ebyo tujja kukwatagana nabo kubanga tetubatya. Abantu tebaleka amaka nga tebataddewo obukuumi oba abantu nedda tusembedde ennaku nkulu era bagenda kweyongera okwagala okunyaga abantu ssente. Abdul Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.